as a winner this year. A round of applause for their representative as they come for their award. Nchikola kuba nti bafani bakkiriza ne bagamba nti omukulu CEO wa Rock FM UG atenga celebrity track era nga yomukulu chana agikwasaganya onako lero ndi wa mukusante Awangudde award omukuso ko buze ko ali mutulabe sazi neno bannani yazo kubanga muliko mutulaba n'okutugoberera mwenna abatu ku mitimbagano gyonna agamba ati muganda wange mu Sudan ndi masavu nyera ndi wamu nesanyo eringi okubanga nkuyozayo kubanga Awangudde award en award etegeza kyamaanyi nnyo best innovator Omuvubuka Asinze bagituwadde nga Rock FM radio empya Okuyiya era baganda banga bali yabatugoberera ku celebrity track abalonze amwene kyemukola kyamaanyi nnyo era njagala n'omwaka ogujja tugende mu awards ez'enjawulo tulina award ya bade banominated nga best presenter Nesta itamu ne bagitwala naye ne young innovator omuvubuka omuto omuyiiza era basinze okulaba ku celebrity track YouTube channel twaweza abawagizi mtwalo 10 award tugirina kati ne tugatako nene ya high school award ne tugatako Rock FM UG kwokola nakuwa omulimu mukulu namu omulimu Rock FM UG nkolako era ne maso nakwa mabuli ebira byenkolako maso naye in award I dedicate this award to my mom abadde mu nsonga eno muganda wange Alan Cruz naye simanyo balazeewa abadde mu nsonga eno ayina gyagenze waggulu eyo ne bafanizi bange mwenna bampagira abalaba show yaffe BBS Telefine na program Sumulula ku macha na mutuwagira kyemukola kyamaanyi nnyo. This is a word yaffe ffenna si yange nzekka mpozi ngwene ekirala kyombuuza mu Sudan jasi abagala okumanya office wosangibwa nabagala okumanya track wesangibwa office weziri okuwa emirimu egy'enjawulo ekisinga okyo tufuna bulungi naddala ku website yaffe ya Rock FM www.rockfmug.com oba nga oli bunaayira oba ne Afro Mobile wongo yakuliza radio yaffe ya Rock FM Afro Mobile kwetuli osoteekamu Rock FM UG oba ne kugenda ku Google typing mu Rock FM UG Oshegera ojja kuba ogifuna bulungi so ebisingako ku ebyo ojja kuba tufuna bulungi then tusangibwa ku kizimbe DKCT Plaza Makindye ku mwaliro ogusembe waggulu. Bannayuganda mwenna mwebale nnyo okuwagira Devosh matovu n'okumwagala mwebale nnyo kukisaamu na kukijanjawaza tuli bawanguzi mwengero kona kadaako ensonga y'amaanyi nnyo tuba tuwangula utakona kadesi muganda wange Izepi awo ku SB4 Media Izepi soko je katono Izepi ono simanyi Izepi bali sivinga kasente ne mama Fina ono Izepi abera nnyo ne SB4 era naye nyongero omwebaza yabaddewe mabega wa kino ekintu Izepi na Awangudde award no tujiwagudde gaba SB4 Media Izepi manyi kike mutaddemu nnyo kubanga mwangula award eno tutaddemu tulina abafans abatufaako ennyo abatwagala ba die hard be bakikoze batulonze balonze babaddewo nnyo tebeebaka era mbeebaza nnyo buli ataddemu amaanyi ge yeebale nnyo okutusobozesa webazeko ne ku Asia ne Charles mbaagala nnyo mwebale nnyo bangambe gwe wayimba kagambo SB4 Media tugusensonga akantu ako omuntu yakayimba bamuyita Fredo Junior Fredo Junior mwana nangamba Izepi no yayimba akantu ako naye nga muganda wange nze awadi ngifunye abasinga bakitanga ekyokusaaga naye nga kyamaanyi nnyo ne Izepi amaanyi agalaze walimu SB4 Media mugenda mu honeymoon tugenda Dubai batwala Asia ne Charles balina passport twali buli kimu kyawedde Asia nsofuna passport ya East Africa ne Charles China SB4 Media Izepi yatera okuteekayo obuntu ku TikTok okozesa manya ki Izepi following Sudan okozesa manya ki TikTok Stickman mu Sudan UG YouTube channel okozesa manya ki ebipya 256 inakuzono kwa trending ani yakuwa kati sina kati nenga byebyo kumanya abantu kyebaagala nayo go trending ku celebrity track togana mwenna abasubscribinga abasharinga abakona kade Izepi ku TikTok ne ku channel ya SB4 Media kati bali mu joining ebipya 256 kona bukonye kade mamirira ai uncle yeah corona tokaba Oh my God. Believe this. Good evening, ladies and gentlemen. Flona Nanchinga is my name. I'm super excited to be part of this event.
tomanyi nakumanya tokaaba fulona tokaaba kumanyi ebaze mukama Katonda. Pleasures to be part of this. Before I go back, whoever is watching Flona right now, if you have a dream, please fight for your dream. It's not all about how many times you're rejected, how many times you're beaten, how many times you're ignored. Keep walking, keep moving. That is the power of positive thinking. Thank you so much. I dedicate it to my management, that is Sierra Planet, and my voters. Bananke, thank you so much. So much hard work. Thank you, High School Award. Round of applause for her, ladies and gentlemen. Thank you so much. Ladies and gentlemen, all the way from Mobit, allow me call the Mobit representative. Abagalo kuwa maula and rain something. Do you know what that means? Do you know what something means? What does it? We shall understand. If we don't know, we shall get to know. As far as giving is concerned, yes, as far as what? Giving is concerned, we are waiting. I don't know who told the girls. This is our word. This word. Twagala congratulating Mahadi Trading Company, the leading motor trading company. Gifts. Thank you so much, High School Award. We really deserved this. By the way, it is our second time taking this award. Thank you so much, High School Awards. Thank you so much, our fans. Baden Sawa, award yeno, Mojijeko, cha Comedian of the Year. Bwemwa mudamu kola awards endala muteekeko Butres Maulana and Raina Award. Chaka Galaxy bakola. Tusuubira ogiwangula emyaka emirala 10. Blessings upon yourself. Good night. Abayi muli mutya. Nzibyokwogera empola byatulema. Olusungu sina kyenali lufunyamu ebbanga lye nalwogerera. Naye tweyanzege njagala kusooka okwebaza abategesi aba High School Awards okutulowoozaako. Munnaye abantu abamu nga nze naddala tetunnaba nnyo okuwangaala wano, naye bino ebintu obanga naffe tubirimu kiina kye kitegeeza. Era I'm so thankful, I'm so humbled okuba nga ndi part of this. For only being nominated, it is a milestone to me. Because when they come balance, sinaba kuwangalawo byaddala nali nakajja wano COVID najja akitegedde. So bino bitegeeza kinene nnyo. The other time I won an award. Today I've won an award and I'm expecting another award today. I know you can guess what is to happen in the coming years. So neyanzege naye kino ekintu sinze bantu ffe tukkiririza nnyo mu maanyi g'abantu. Siweewaawo tweyanzege era awaadi eno lwakuba eriko ekigambo mbazira tone naye nze njiwayo ku lw'abantu baffe bonna abatwagala mbazira tone Suna Ben. You know, when I win, Suna Ben wins. The same, when he wins, I do win. Tweyanzege